Nti Akuuma Israel tabongoota tasumagira ye takusobola kukwerabira era ayogeramu amati nti ekiseera kirituuka ndikomawo ne mbasangula amaziga nagamba amaziga gabeerawo ekiro. The challenge we have tutya nnyo okuyitako abantu awakaluba. Yesu yebazibwe. Ekyo kyekitutuuse nnyo bizinesi bwekyankalanamu bwe osala amagezi gonna era kyova olaba abakimako n'obusente obusigaddeyo olina akugamba nti nekizibu kyolina wasigazaawo sente meka kati leeta balansi oyo abeerenga enkwaso bigere by'omutume. Haleluya. Nze bw'ontuma ate balansi asigaddeyo mbaneeraliikiridde nsigazizaayo balansi. Yesu yebazibwe. Kati olina okumpa amagezi g'okulaba engeri gyesobola okuzaazaamu balansi asigadde. So si kunzijjako n'akasigaddeyo naye obuzibu bunze bwe buti abantu tebaagala kwesiga Katonda. Kubanga abamu bagamba Katonda alwawo n'ebintu byennyina obiraba bulabe bw'obeeraawo Katonda Mukama nsaba ebigambo ebyo kati ebyo binaakola ebyo kweri. So Katonda n'asindika ekigenge. Kati bwe muli n'olaba nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi tubulako awantu osiriikiriramu. Ensinzayo eri etya? Osinza Katonda? Katonda omwenkanya na biki? Which things are you comparing? Biki by'oyagala ennyo okusinga Katonda? What is that you love than God? Kiki by'otunuulidde ennyo okusinga Katonda? What is that you are concentrating on than God? Kasita obivuunamira ennyo Once you bow and n'obisinza n'oba Katonda, worship Him than God, ekigenge nga kiyingirawo. the leprosy then comes. Naye tukirabye But we've seen nti ekitubuzaabuza ate wano that what takes us away. ogenda mugambo kaneba nawe kuba okusaba nsaba, You say that if it's prayer, I pray. bwe kuba okugabangaba, If it's giving, I do. okukola obulungi nze nkola If bulungi, it's doing right, I do. naye nze nenkola obulungi nensasulwamu obubi. Whenever I do right, I'm paid by Yesu yebazibwe. praise.